Nsonyi okulaba jazakumullahu kulla khair. Kibuzo ekisooka kituufu akawaayiro 129D aka 1995 Constitution as amended kwogera ku kooti, hierarchy ya kooti, era bwetuukayo ne bagamba nti wajja kubaayo subordinate courts omuli Qadhi Court ejja okubanga etunuulira mu nsonga z'abasiraamu ez'obufumbo, ez'okwawula mu bufumbo oba okugattulula abafumbo, ez'okugaba emmaali y'abamulekwa n'ebintu ebirala ebitambulira mu kkowa eryo. Kibuuzo kigamba nti tukoze tutya okubanga tutandika. Ekituufu twatandika era wayise ebbanga eriwerako nga kooti ezifaanaganako bwe zito zituula naye informale mu ngeri eno eyaffe eya bulijjo. Naye alhamdulillah njagala okuwa amawulire amalungi nti okuvanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka guno mu kitongole ky'enkulembera ekya Directorate of Sharia and Legal Affairs ekibuli twatandika Qadhi Court System gyeri etambula era ng'abantu tubawuliriza, abaleeta ensonga z'obufumbo, abaleeta ensonga ez'okugattulula obufumbo n'okugaba emmaali n'ebirala ebitambulira mu kkowa eryo. Naye kikulu nnyo okumanya nti ebintu ebimu tebagenda kubikuwa nga tubitandiseeko. Y'ensonga lwaki tukakasibwako okubeera nga tutandika. Ekimu ku bulungi obuli mu constitution yaffe ti constitution yatuwa freedom of worship, yatuwa eddembe ly'okusinza. Ate ffe okusinza okwaffe ng'abasiraamu tekukoma ku swala yokka, wabula kugazi. Tuwasa, mu kuwasa atukimanyi nti okuwasa ibada. N'ettalaka yennyini nayo ibada, kubanga omubaka sallallahu yagamba nti abghadul halalu ila Allah at-talaq. Halali, manyi halali bw'omukola n'enniya ennungi omufunamu. Kati ekintu ekimu ebitamwa mu maaso ga Allah naye nga byakkirizibwa mwe muli talaka. Tuwasa nga tukola ibada era tutalaka nga tutalaka muki mu ibada. Era bwe kityo emmaali y'omusiraamu bw'egabibwa ng'egabiddwa okusinziira ku nteekateeka ya inheritance y'obusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera. Era njagala okukozesa omukisa guno okukubiriza abasiraamu mu biraamu byabwe bakiteekemu, kubanga kasita okiteekamu nti bwe nnaaba nfudde emmaali yange njagala egabwa okusinziira ku mateeka ga shariya, ekiraamu kyekyo kiweebwa ekitiibwa. Era bw'osalawo nti emmaali yange ejja kugabibwa mu ofiisi ya Director wa Sharia ekibuli, kiweebwa ekitiibwa. Era process engeri gye tukikwatamu okuviira ddala mu kusinkana abantu bo ba beneficiaries paka bwe tufuluma kye bayita inventory eraga nti ani twamuwadde ki, byonna process tugitambula bulungi. Era bwe tumaliriza ne tukwata copy ne tugiwa ba administrators, ne tukwata copy ne tukitwala mu office ya Administrator General, ekibeera nga kikakasa nti ddala emmaali yo egabiddwa okusinziira ku nsonga ku mateeka gaki ag'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo nga bwe tulinda etteeka eryo okubeera nga liri operationalized, era alaba mu presentation gye nakola mu Parliament ku iftar nalaga speaker nti obwetaavu bukola ki webuli, naye ate tetujja kulinda. Alhamdulillah twatambudde kubanga tewali kigaana musiraamu ensonga ze okubeera nti azimala mu busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim mimma kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tetujja kufuuka basiraamu abajjuvu b'obusiraamu oba tetujja kufuuka bakkiriza abatuufu b'obukkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, okutuusa nga ensonga zaffe zonna ezitutawaanya za busuubuzi, za maka, zaki tuzizze mu bawalimu baffe, tuzizze mu mizikiti gyaffe. Ate bwe mumala okufuna okusalawo kw'obusiraamu mukakase nti Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam asazeewo. N'olw'ensonga eyo ssebo amawulire gongereyo ti Qadhi Court y'obusiraamu weeri era etambula, tujja tugibuildinge insha Allah. Amateeka yo ganaatusangira okututereezaamu okusinziira nga bo bandiyagadde tusobole kubanga tutambula. Islamic banking naye bw'atyo bw'ali, kaweefube waali awerako, era bwe njogerera wano ng'atudde ku ddyo wange waali nange kimpeera ddala amaanyi, kubanga y'omu ku bantu benkakasa
abali mu kisinde ekyo ekya Islamic Banking and Finance. Islamic Banking kigazi lwakubanga ffe tukitowoleza ku level ya kuba na bank. Naye olwaliro tulina SACCOs, tulina Hijazi Sacco, waliwo ebibiina ebirala ebifuddeyo, waliwo ekibiina kyemmanyi kibayita Ustawi Microfinance nga nakyo kikola emirimu gyakyo okusinziira ku mateeka gaki aga sharia. Twagala okukubiriza abantu bettanire emiramu egyo kubanga we tunatuukira okugamba nti twagala banks. Waliwo ne bank ezigudde wala sabiri mithali nyina gyemmanyi Top Finance Bank yaweereddwa license okutandika okukola okusinziira ku mirimu gyaki nga igoberera enkola ya Islamic Finance. Okukubiriza kwaffe eri abasiraamu bettanire emiramu egyo kubanga eno wansi gye tujja okuva tusobole okuba nti foundation tugizimbye, tusobole okukola kibayita showcasing, tusobole okulaga nti tusobola. Kati bwe tubanga tusobodde kuzimba SACCO, tusobole kuzimba ka microfinance, kati ate odimandinga otya bank. N'olw'ensonga eyo abasiraamu twettanire enkola ezo, tuzizimbe, tuziwabule, n'abazikolamu babeere beerufu ekimala okutuusa bwe tunaatuuka ku level esobola okunegotiatinga ti ne banka tugisobola eri full fledged oba ne Windows zisobola okubeera nga zitandika mu conventional banks. Mungu subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya. Jazakumullahu khairan.